Abavubuka b'eggoma eyo mu disitulikiti y'Wakiso omuggalo guno bagukozesezza bulungi basazeewo okubaka ebitiiyo n'enkumbi abalala ne babaka obugaali bumaanyi ga kifuba aba wheelbarrow ne bazigyayo ne bakola bulungi bwansi mu kitundu kyabwe bagamba baagala bakikuume nga kiyonjo. Abavubuka ku kyalo kya Nantabuulirwa n'eggoma mu Mukono disitulikiti bakedde kukola bulungi bwansi mu kitundu kyabwe ke bali nti bali wako olw'omuggalo. Bakutte enkumbi ebitiiyo n'obugaali obusindikibwa buyite wheelbarrow nga beera okuyonja kasasiro. Abavubuka bano bagamba nti baagala okulaba nga babeera bayonjo mu buli kimu. Basabye bannaabwe abateeyonja okukikomya naddala mu kiseera kino ekya COVID ekibeetaaza okunaaba mu ngalo. Kati okwegomba okulongoosa ebitundu ffe ffennyini abatandise ekintu kino ne tutandika okulongoosa. Kati omuvubuka munnaffe ne waba nga yandiganye okulongoosa n'alaba nti bavubuka bali wali balongoosa, ye yennyini mu mutima afunamu kyagamba nti bano abavubuka ke baviiridde ne balongoosa nange nsobola. Okumu ku kusomezebwa kwe tusisinkanye nti abakulembeze abalala baganya coordinatinga naffe kubanga tulina challenge kati saawa eno tuli mu kulongoosa nekkirizagana tuba twetagayo ku mazzi tujja kwetagayo n'emmotoka egenda okugyawo kasasiro whereas twetaga joint cooperation. Twebaza Councillor Sozi Robert Mukono Municipal Council asobodde okuvaayo n'atuyambako. Councillor Robert Sozi akiikirira ekitundu ku disitulikiti y'e Mukono asiimye abavubuka abeenyigidde mu kukola bulungi bwansi era bw'atyo n'anokolayo n'okumu ku kusoomoozebwa kwe bazisinkanye. Abantu baffe bali mu mbeera si nnungi, bali mu kweraliikirira okwa waggulu. Abantu baffe tebalina kyakulya kubanga tebalina we bakola. Naddala classes abaali bavuga boda, abavuga taxi, abasomesa naddala ba private schools bali bubi nnyo. Mulimu amaka agamu ng'olaba bali mu bikomera gwe ngolooza nti bali bulungi naye abantu bali bubi beetaaga ekyokulya. Ate gavumenti yagenze neevaayo neebasuubiza ssente. Bikusakidwa olwa Gabriel Crosso TV Omunnyo.